ku balaza abayizi bazzeeyo mu masomero okuddamu okukwata emisomo oluvanyuma l'ebbanga lya myaka 2 nga bataataaganyizibwa n'awookera w'ekirwadde ki COVID-19. Newankubadde ebbanga ddene babadde beesunga okuzza abaana baabwe ku masomero, abazadde bangi olunaku luno bwe lwatuuse emitima gy'abatunduzze nga beebuuza wa gye bagenda okujja ensimbi ez'okusasula ebisale. Ebizibu bingi mu maka, bisoomozebwa bingi mu maka kubeera n'omwana sirina omu yekka n'abalala bangi mu primary eyo. Robert Mugwanya alina abaana 5 balina okusasulira ebisale. Ono musanze ku ssomero lya Everest College Luwero gy'abadde agenze okwegayirira abalikulira okumukkiriza fiizi azisasule mu kibanja mpola. Kyokka olutuuse essanyu lyafunye lya Mwoki wa Gonja abaddukanya essomero lino bye bamutegeezezza nti fiizi asobola n'okuzisasula buli lunaku. Ntuusewo ngeri enkuba gye bali njagala mu mutima yennyini ate mukama wange gyakoze ki naye gy'alina paka ndibadde masasula 4,500 olunaku nga mansobodde oba nenga nsasula wiiki oba nina obusobozi nsasula n'omwezi naye nga ansedi nti omwezi sikusobola wala nnyinza okusobola okusasula wiiki. Ronald Ndawula nannyini masomero ga Everest atunnyonnyodde nti embeera y'akanayo cyane abazadde gye bayitamu mu kiseera kino yamuwaliriza okutakula omutwe okulaba butya bw'abagondezaamu. Mu primary omuzadde alina emitwalo 5 ku 15,500 omuzadde abeera mu kisulo. Ate bw'abanga alina siringi 1,500 buli lunaku omwana asobola okubeera mudde. Ku secondary kumpi nayo kyekimu ku siringi 600 omwana asobola okubeera mu kisulo era n'asoma n'amalako. Ate wadde bw'aba alina 13,000 era asobola omwana okusoma ennaku 10. Ndawula agamba nti teyandyagadde kulaba muzadde alemererwa okuzza omwana ku ssomero olw'ebisale. Kati siringi 15,000 1000 lwa kyamisana, 1000 lwa kyaggulo, 1000 lwa kyankya, 1000 lwa bikozesebwa ng'amazzi n'amasannyalaze, then 1000 lwe lw'abasomesa okusoma. Tulowooza nti n'omuzadde asobola abadde anywa eccupa ya bbiya kumpi esobola okutwala omwana n'asoma mu kisulo. Ne Matthew Mutabazi wa Amazing Grace High School Luweero bazadde be yabagondezaamu bw'ati. Ne tubagamba nti mutandikeko n'ekitundu mu January oleete ekitundu ekirala mu February ate ekitundu ekirala okireete mu March obe ng'omalayo. Mbabuuzizza obanga mu nkola eno kinaababeerera kyangu okuddukanya essomero obulungi. Bwe tubanga tulina abaana 100 nga buli omu aleese 500 kitegeeza baleese akakadde n'ekitundu akagenda okugula emmere y'olunaku olwo. Ebintu ebisinga tubigula mulundi gumu n'emisala gy'abasomesa tugisasula mulundi gumu buli mwezi osasula n'olwekyo ne basasula mu January ne basasula mu February ne basasula mu March buli wamu ensimbi tuba tuzeetaaga. Abazadde be twogeddeko nabo enkola eno bagitenderezza. Naye ate nnyambiddwa nnyo kuba omusago amanyi mba nfuna obusobozi obubalansi nga piki eri abaana bange nnyambeka waka buli kimu ate na wano ng'abaana bakola ki basoma. Mba ngenda asasula emitwalo 35 ne kimpa obusobozi okusobola okuba nti abaana abasatu abo nsobola obbateekawo mu ssomero okusobola okukola ki okusoma. Minisitule y'ebyenjigiriza yalagidde amasomero gonna agaali gongezza ebisale okubirekayo abazadde basasule ensimbi ezo zebaali basasula nga amasomero tegannaggalwa nti waakiri babyongeze mu lusoma oluddako. Habert Kamoga, NTV Akawungeezi.